agafa ku ggaali y'omukka nga gawagiddwa Uganda Railway. Omutendera ogwokusatu kiyite Phase 3 mu nteekateeka y'okusitula empeereza n'omutindo gw'eggaali y'omukka bagituuma modernization nga ku mutendera guno batunuulira ogituukaganya n'omutindo gw'ensi yonna nga bwe guli mu mawanga gannaggwedda. Modernization yonga efokasinga ku Standard Guage, kukozesa amasannyalaze, kubeera ne signaling nga train weyita n'enguudo nga si byakusitula byuma nga byakunyiga mapeesa biri digital nga kwegamba teri buzibu ku railway crossing kweganga tuli mu stage nti leero gyosanga e Japan ogisanga ne mu Uganda gyosanga mu US yefaanaganako ne mu Uganda. Standard Guage Railway SGR mu bufunze ye project eteekeddwako ennyo omulaka okuyunga amawanga ageegattira mu mukago gw'obuvanjuba bwa Africa agawerera ddala 7 kati. Era amawanga nga Kenya ne Tanzania gatandika dda ku nteekateeka eno nga bamalirizaako ekitundu ekisinga obunene ekyaleetera bannayuganda okwogera ebisongovu. Minisita w'ebyentambula n'emirimu General Edward Katumba Wamala bw'atuukiriddwa ku nsonga eno annyonnyodde bw'ati. Byonna ebisinga byaggwa twamala okumanya layini weerina okuyita katusasuddeko abantu takasasulako abantu ng'ebitundu 5 ku 10 tusigazayo section eya Buyiko okutuuka e Kampala yekyali ennene n'obuzibu bwayo kubanga ebintu byamu bingi naye kati wenjogerera nga olw'okuba kati ate tugenza okukiraba Congo bwegenza okujja mu East Africa ne Rwanda kati ate emigugu egigenda side eyo muyitirivu kati ne tusalawo nti eno layini ey'ekaseese kubanga yonna bagijjawo tewali lweru tewali ki era mu kifo ky'okuddamu okukola eri training leero enkadde kati katufune kampani yo ekole okunoonyereza erabe oba tusobola okukola layini eyo nga ya Standard Guage straight away. Ono era atukubidde ttooki mu bigendererwa abakulembeze b'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa bye balina mu kutandika SGR. Mu kugitandika ekirowoozo okujja abakulembeze ba East Africa bakyajjanga ekirowoozo kyabwe tukole SGR twanguyeko ebyosuubulagana nga omuntu waba aleeta bintu bye byanguwe waba twala lweru byanguwe okutuuka e Mombasa kubanga eno mita gauge wetwalira ennaku 5 oba 6 oli eyinza okutwala ennaku 2. Nga bagoberera enteekateeka ya gavumenti National Development Plan 3 aba Uganda Railways Corporation bazimbye ettambiro y'ebyamaguzi giyite multimodal hub awagenda okuŋŋaanira ebyamaguzi okuva n'okugenda mu bitundu ebyetooloddewo nga mwe muli South Sudan ng'akulira ekitongole kya Uganda Railways Corporation Stanley Sendegeya bw'annyonnyola. Kati multimodal hub eyo nga wakukuŋŋanyiza bintu waliwo yadi nga nnene waliwo n'ebizimbe amasitoowa agayitibwa warehouses waliwo ne offices kakati abantu wanene nnyo wajja kubanga warisiivinga ebintu byonna ebiva e Sudan Southern Sudan ebiva e Congo ne mu Northern Uganda abalimi biki byonna byonna nga center y'okubigatta ne mubiparkinga ne mubiteeka mu containers wabeemu bijjide mu container muzigatta wamu ne muweza train nevuga negenda e Mombasa oba nejja e Kampala. Ono alaze bwe kigenda okuyamba ekitundu ky'obukiikakkono ekyamala emyaka 2 nga kitawanyizibwa olutalo lwa kkoni n'abayeekera ba LRA. Eyo y'engeri gye tugeza okulaba tugatta enguudo leerwe kati bwoboze ne trailer ng'ekutadde ku eggulu ku hub n'otikka ku train ne weyongerayo bwe tuba tuvudde Mombasa nga tulese ebizze ebivudde oba Japan ba Dubai oba nga tubireese kati tubituusa ate eggulu ne bivaawo ne bidda ku luguudo ne byeyongerayo gye bigenda. Ab'olukiiko olufuzi olwa Uganda Railways Corporation mu kulambula kwe baliko era batuuseeko ekawulo okukkolero ly'ebyuma okutula enguudo z'eggaali gye bakyusiriza mu tekinologiya nga kati bakola bwa seminti. Kubanga ziri slippers zetubadde tukola eza steel oba ez'ebyuma abantu kizuuliddwa nti bazaagala nnyo bajja ne bazibbawo ne batwala ne basaanuusa kaka twagala kuzivaako tugende tukole zino eza concrete zetuba tuteeka ku luguudo olugenda okukolebwa okuva mu ssente ez'Abasupanish loan gye twafunye. Bannayuganda nabo batandise okuganyula mu nteekateeka eno ng'Abachina babasomesezza tekinologiya akozesebwa okuddaabiriza obusiripu oluguudo lwa railway kwe lutuula n'ebirala bingi. Batulaze ne ku mashiini nga bwe babikola ne batulaga ne rails zennyini train kwetambulira nti nazo basobola oziddaabiriza. Kale kino ekiri wano kirungi nnyo kituwa essuubi nti gye tulaga mu maaso tetujja kwetaaga n'Abachina mulundi omulala
abaana bannayuganda kati bayize ekyokukola. Procopius Lumu yakusakidde eggwire lino ku Rabukede TV.